abatuwuliriza era abatulaba. Amannya gange nze Hajji Hamisi Mukasa Kakomo nga nze minisita omubeezi ow'ebyobulimi, obulunzi, obwegassi n'obusuubuzi. Ssaabasajja bwevunaanyizibwa bwe yasiima okumpa mukwasizeeko. Ebimu ku bye bankwasa mu minisitule eno mwe muli okubunyisa amazzi amayonjo mu Bwakabaka bwa Buganda. Amazzi mu Bwakabaka bwa Buganda si mayonjo ko ge twetaaga, naye twetaaga amazzi agakola emirimu emirala ng'ogyeko okuganywa n'okugafumbisa n'okugozesa. Ebisoomoozo bye tulina ng'abantu ba Ssaabasajja Kabaka bingi, ate naddala ku mbeera za obulamu, naddala mu kuyita mu mazzi, okufuna amazzi amayonjo ekisoomoozo kinene nnyo. Enzizi gye basobola okufuna amazzi amayonjo ziri wala ddala ne wali we basula ne we babeera ne we beetaaga okugakozesa. Twetaaga amazzi amayonjo olw'okuganywa. Ekyo kiri ku sayidi ya bulamu nti abantu baffe bwe batabeera na mazzi mayonjo ne banywa amazzi agatali malungi, amajama agagendebwamu ebisolo balwala, ne tuba n'obuzibu bw'okubajjanjaba kulwala nga bilharzia, embuto n'endwadde ez'enjawulo nnyingi ddala. Abantu bwe baba tebalina mazzi gali kumpi batwala obudde bungi nnyo nga bagenze ku migga oba ku nzizi okufunayo amazzi. Ekyokulabirako ng'abaana abasoma bwe baba nga mu masomero ge balimu temuli mazzi ago ga nayikondo oba batwala obudde bungi nnyo okutambula okugenda gye bakima amazzi. N'olwekyo obudde obwali badde bukozesebwa okusoma n'okukola obuvunaanyizibwa obulala ku masomero babumala mu luzzi mu kugenda kukima amazzi. Olw'ensonga kikyali kizibu nnyo gye tuli kuba tulina keesezi nnyingi ziri ku poliisi lw'abaana eri gye balinga bagenda okufuna amazzi. Naddala ate abaana abawala bwe bagenda eyo okukima amazzi ate gye basanga bannakigwanyizi ababakozesa. Era ekitwagaza amazzi okuba nti gali kumpi n'abantu abatali baana ba masomero. Abantu bangi nnyo abatandise okukozesa ebiragala ebyo. Bwe babinywa bagenda ku nzizi ne bateega abantu, ne bateega abasajja ne bateega n'abakyala, ne babanyagako ebyabwe. Abamu n'abakyala ne babagala okubakwata olw'empaka kubanga abantu bano bagenda ku luzzi nga luli wala ate nga baliyo batono ng'ate bali abakyala bannakigwanyizi bo baba bangi nga batamidde ebiragala ebyaki eby'enjawulo. Mu linnya ly'Obwakabaka bwa Buganda nina essanyu okutongoza oluzzi luno. Amazzi mwegali ebitongozo ebitajje. Omukulu chairman w'oluzzi walusumuludde nalutunuulira suleeta.
batekawo bbowa batugala tutandika osuga tutandika osunda bbowa tubeera nga tetukyadde eri abantu ba Kabaka akapande kano mukalabye kaliko erinnya ly'omuntu gwe bayise Dr. Rebecca Dickhart eyakwata mu nsawo ze awangalira eyo mu buzungu mu Bulaaya n'agamba ennaali amagonjo oluzzi olunaabeerawo nze nja okuluteekamu essimu. Ffenna tukimanyi nti amazzi bwe bulamu. Bw'oba tolina amazzi tolina bulamu. Ne bw'ogenda mu ddwaliro basooka kugenda bamuteekeko amazzi waawo gali gaba makyuseemu. N'olwekyo amazzi y'entabiro y'obulamu bwa buli muntu obwa buli kimu. Obwakabaka bwasalawo ekintu kino kiteekako essira era busaba abazira kisa abasobola tukwasizaako ogenda nga tusima enzizi eza nayikondo mu bifo ebyomugaso ennyo nga bwengeri ku byalo ku masomero newakolebwa emirimu egy'enjawulo abantu ba Ssaabasajja Kabaka gye bakola. Mu linnya ly'Obwakabaka bwa Buganda tuli wano okutongoza emu ku nzizi bannaffe ab'ekitongole kya Wells of Life bwe bagenze basima okuweereza nnyo z'abaami abalowooza ennyo nebatuwa obuyambi bwabwe wadde bulungi nnyo era butuyambye nnyo naye tebumala. Kati wetwogerera bakyali mu ssaza ly'Ebusingo ne Busujju naye nga mugabo mumanyi Buganda erimu amasaza 18. Kati essanyu lye tulina okuba nti tumanyi nti ekizibu kyakola ki kyavaawo abaana we baagalira we bafunira ki amazzi. waliwo abagenda okunaaba mu ngalo abo abatambadde Kadde wange nebaza byonna ebikoleddwa eno nayikondo mu byafaayo by'ekyalo Kisosonkole yesoose wano. Emyaka Kisosonkole gye yakamalawo sigimanyi naye nze nina emyaka 33 eno gye nsoose okulaba wano. ebbowa ntibugunju eritwali tugenda ekibala kati ate wano kisala busaze Ate n'ekyalo kyaganyirwamu kitya kyafuna bowahoolo eno olw'ensonga nti twali tulina emu eri wali ng'oluusi efa ne tuddayo eremanga mu kisenyi. Saaviisi eno oba omugaso guno twali gwagadde gubune Buganda yonna ne Uganda yonna okutwalira wamu. Tukubira abantu ba Ssaabasajja Kabaka omulanga yonna gye bali wano mu Buganda, mu Uganda n'ebweru wa Uganda abasobola batukwasizeeko tumaze okukola embalirira ne bannaffe aba Wells of Life nga buli mugga oba buli luzzi tusobola okumalawo $600 singa tuba nga tufunye oluzzi kumpi ku buli ssomero eriri mu Buganda emigaso giri gyonna gye njogeddeko waggulu twali badde tusobola okugivuunuka. Nyongera okwebaza bannaffe betukoleganye n'ababa Wells of Life naye ate nenyongera waliwo n'abalala kinnoomu ababa batuwaddeyo obuyambi okulaba nga ensonga eno egenda mu maaso mbeebaza naye ate nyongera okuba omulanga eri abatalina kikola bafuneyo kye bafissa tutaase obulamu n'embeera z'abantu ba Ssaabasajja Kabaka. Ssaabasajja Kabaka wangaale
ayi Katonda kuuma Ssaabasajja Kabaka awangaale.